Namujinga Wendo Litto mu bukulembeze azzaali ebibiina by'emizannyo eby'enjawulo mu ggwanga okumala akaseera aludde dda kinayingira mu muzannyo gw'ebidduka. Kiddiridde abavuzi ba ddigi aba Uganda Motocross Club okutandika okukola enteekateeka ez'okukola ekibiina ekifuga omuzannyo gwa ddigi z'empaka beeyawule ku bukulembeze bwa FMU ekibiina ekifuga omuzannyo gw'ebidduka mu ggwanga. Abaagala okwekutulako bakulembeza ensonga y'abavuzi ba motoka z'empaka okweyambisa embeera ey'okubanga be basinga obungi mu lukiiko olusalirawo ddigi ne motoka z'empaka ekibaviirako okunyigirizibwa ebiba bisaliddwawo. Wabula pulezidenti wa FMU omujja Dipul Paleri agamba nti ensonga eno abadde agimanyiiko era nga kyekimu ku bintu by'ayagala obukulembeze bwe okukolako. Even when we were engaging, before we even decided to stand for this election, we engaged people from different disciplines of the sport and asked them what their problems were. A lot of the problems comes from mixing the two parts of the rallying, of the sport, rallying and biking together. They need to be separated, but still under the federation. So these are things, if they sat down with us, we are willing to make these changes. But sit with us. We are not refusing. We are not unapproachable. We are very approachable. We have not been given our chance. We thought that, this new body, why was the timing done at this point? Why was it formed right now? Why are they putting up an event on the same day we have an event going to Mbarara? We feel it is in total bad faith. Mu kiseera kino aba Motocross Association of Uganda abaagala okwekutula ku FMU bategese empaka za ddigi ebusiika ku lunaku lwe lumu n'empaka za Mbarara Rally lwe zinaavugibwa. Balabuddwa obuteetantala kuvuga mpaka zino kubanga bandiweebwa ebibonerezo ebikakali okulina okufiirwa layisensi zaabwe. Event eriwo nga 16 eba tekkiriziddwa FMU era eyo ebeera nga nkyamu mu luzungu bagiyita illegal. All riders, we believe they must not participate in that event. And as the clubs, we believe even those parents, rider parents, they may not be in the know of the exact rules that are governing the sport. They are somewhere could be being convinced by these individuals that they can do it. For us, we want to tell them it is completely illegal to participate in that event. And as clubs, we are disassociating ourselves from participating in that event. Omuzannyo gwa ddigi mu ggwanga gulina kirabu 3 zokka wabula nga ebbiri ku zino tezikkiriziganya na kyakwekutula ku kibiina kya FMU. Sam Mpoza, NTV.